olutusaka essanyu ly'omwaka ye TMT Live Experience enongo y'ebinyanya weewaawo Mbazira tone weewaawo 11 Mei 2029 twamukatingira ku Summit toswaketi events ejjudde ne Homeland Events masanyalaze nga tuzisibye wamu Mbazira tone kitugonyola olyokawulira ekinyanyanyanya bwe kiwuluguma tulina empaka za DJ abawanguzi tubawazi laputopu n'amayinja gako tuyingira omutwalo gumu gokka sawa nnya kumatanga tugula emiyango y'ennonga evuga paka ku makya wenja ekutuusibwako Skypeace Tours and Travel abakuyamba okukolera ku visa ne passport Newmans ab'obumpaki Pepsi Flex Media DJ Store GTM Computers Kampala Road CBS FM Rapid Style Adhesive SPC Grain Millers CBS Telefine yaffe Kogo Peak Concentrate Evobos Arts KTB Chanenga Mazima Maize Millers MTN wena atugoberera ku mikutu gyaffe egya digital platform egya Kyabasa tuba twogera ku YouTube official channel twogera ku TikTok twogera ku Instagram twogera ku Facebook twogera ku X yalinga Twitter wonna mubale kubanga ate mutugoberera n'okutwagala byetuweereza nze kana kuli Rajab Bogere batutunulira ensonga z'ebyemizannyo mu program yaffe ya Sports Kalaso nga bwe biba bitambudde ebbugumu lyongedde nabagambi katugenda kutunulira nnyo Ligi ya Uganda ebbugumu mwerere ne ligi ya Bungereza ebbugumu bweririawo kati wetugenda okubanga ate tusimba amakanda n'olwaleero katwogere ku ligi ya Bungereza yeeyongedde ebbugumu oluvannyuma lwa Liverpool okuba omupiira nga eruzinga mu Merseyside Derby Everton yamukubye goals badde 2 ku bwereere kyongedde ebbugumu mu bantu abeegwanyiza okuwangula ekikopo awo kitegeeza Arsenal akulembere ne points 3 zasinga banaffe aba Liverpool nsonga ate Arsenal asigala asinga club ya Man City points 4 newankwadde ekyenjawulo kya Man City yabanje emipiira giri ebiri byonna bisoboka Liverpool tenava ku kikopo esobola okudda esigaza emipiira 4 esobola okuddiramu olw'ensonga nti ne bano begendo bevuganya nabo basobola okukolayo ku nsobi okugeza bolaba Man City emipiira gyegenda okuzannya ebiri ogwa Brighton n'ogwa Nottingham Forest Brighton ayinza okuba yaddeko kuba ali mu safe zone tali mu bya relegation battle naye ate bo banafa ba Nottingham Forest mu feche 17 balwanira bulamu butasalwako ezo siba nzibu nnyo Sheffield yabadde kutemaniu empale lwa state gyerimu Everton okukuba Liverpool in fact terinye bulinyi mu nteekateeka za Jurgen Klopp kuwangula Merseyside Derby yesembyeyo wabula era yo Everton bwe wangula omupiira ne yeetaggulula kwaba bali mu mbozi z'okusalwako points egenze mu 3 so olaba nti eri yadde koko so olaba nti liigi ekyali tight Liverpool ogikuba tennakiviiramu ddala wadde buba bwongedde okubeera obutala nti oseeseetuse lwaki Liverpool oyinza ogirowoozaako nti binzo gikaluubiriza mukeinamu ku tiimu ezitali nyangu tiimu ezina byezaagala bye zibanja banjaawo zegenda okubanga ezannya issue ya Liverpool esinga Jurgen Klopp yakoze timing entuufu okulangirira nti agenda ava ku Liverpool lwaki yaweebwa akadde n'azimba Liverpool emyaka gy'agibaddeko okuva lwe yava ku club ya Borussia Dortmund agizimbye ekuze n'etuuka newangula Premier gobali batawangulangako bukya atandikibwa mu 9-2-9-3 season nawangula Champions League gobali basembo wangula mu 2-5 namuwangula nawangula ebikopo ebyawaka Carabao yamuwangudde da season eno FA muwangudde so generation yeyo gyazimbye bwetuuka ku ntiko yayo eyiika era wagendera alese eyiise bavaje Van Dijk nebo mukango obukanzi akuba nduulu Sala yaddukanga ngogoba kisiikirize embavu zimuwedde takyasobola kati wandowooza nti bavubuka batoototo mukko olw'obukoowu bali exhausted ya muzungu bw'akyogera bakoowu mibiri gikooye bakoze ebintu mu season nga 5 ebandikoledde season nga 10 bakooye bakosezanga amaanyi mangi
philosophy y'omutensi Jurgen Klopp gyabaleetere ya Jurgen pressing bakwesanga amaanyi mangi. Liverpool agitebanga goal 3 nejje kukuba 5 nga bakwesa amaanyi mangi. Naye Trent Alexander-Arnold mukowu despite okubanga muto olaba kivira ddala mbuvune bwalwala ne mutwalire ebbanga ddene okudda ba Andrew Robertson ebbanga lyo malanga balwadde ba Alisson Becker goalkeeper watuuka okulwala n'alwala olukonvu bwolwo nga alwiriddeyo ddala kitegeeza nti tiimu eri exhausted weetaaga ku rebuildinga tiimu mpya. Abavubuka bano ba Connor Bradley ba Jarrell Kwanza ina abavubuka wa abato bagezaako kubanga atafikisinga mu tiimu eno kyolowooza nti kiyinza okuba ekizibu ennyo perfectingirawo era kijja kwetaaga kujja nga babazimba mpola mpola bayo bateeka mpaka lwanatuusa omugigi oguyina embavu isobola okuddamu okuwangula ate nga oyo mutendesi mulala ate nga balina omugumiikiriza nga bakoze Jurgen Klopp yakwata abavubuka ba Musala abajja ku Roma, Virgil van Dijk abajje ku Southampton, ba Sadio Mane ku Southampton, ba Jordan Henderson n'abasangawo n'azimba empire ye emusobosezza okubanga atuuka ku byannagano ba Firmino n'abaleeta ne bamukulira bye bakoze n'awangula. So olaba nti kijja kwetaaga mu kaakalembereza okuzimba tiimu empya era bulabe emipiira egisigaddeyo ena tiimu tekyayina mbavu ezo nti batusoose ng'ogwa Crystal Palace nti etusoose goal emu katugigatte tujawule baagikubyemu ne guzikira bupapa ogwa Everton baagikubyemu ne tasobola kugatta kati ne bajawula bwawuzi nti 2-0. Atalanta bwe yajjawo yamukwata emu 2-3 ku 0. So Liverpool embavu ezo tekyaziina kyova olaba nti ndowooza mu nti n'emipiira ena gyesigazza ekyasobola okukubwamu omupiira omulala nekola yamaliri omupiira omulala newangula ebiri egisigaddeyo mu ndowooza eyange. So nga ate bw'olaba title contenders abalala omuntu amuddira ali mu mbeera y'okwagala okuyiika okuyenjebuka ye Man City. Naye Man City omukisa gwalina nti sibakoowu nnyo alina ttiimu ey'aba senior abasobola owangula emipiira naye nga sibakoowu nnyo compared kuba Liverpool nti wa Liverpool tiyalina ttiimu ngazi nnyo yalina ttiimu ye nga nfunda nga gyakubisa buli kika kya mupiira buli kika kya kakopo buli kika kya tournament obukoowu bwe bwaviiraawo obukoowu obubayiye kati bwe tulaba butandise okuba nga ate buba affectinga. Ne Man City abadde nga alina depth mu squad ye nga atobeka abasambi akwa rotation bakuze mwebali n'abadde nga atuuka nga talina ba Kevin De Bruyne tiimu nesigala ng'ewangula ba Bernardo Silva nga webali ba Kai Gundogan ne babaddewo baakagenda. So y'omulaba kyabadde ne depth mu squad kati bakuze bukuzi obukulu bwe buyinza okuba nga ate bubayuwa compared ku tiimu ya Liverpool yo enkoowu ebya ddala kati awo title race n'osigala ng'ogirabamu ba seniors tiimu eri experienced ekuliridde mu myaka eya Man City ne tiimu eri mu average age eya Arsenal. Bavubuka bonna abo tewaliwo ali mu mboozi za kuwangula kikopo. Gabriel Jesus yakiwangula ku klabu ya Manchester City well naye wano ku Arsenal ennyonta nnene nnyo ensobi bazikola sizoni ewedde ne kiyiika bayimprovinze olwo bwe tuba bwe twogera kati tunyumya emboozi tuzinyumya naye ng'olaba omusajja abuzeeyo emipiira ena naye yakulembedde ekimeeza oyinza okulowoozamu nti credit yeetaagisa waliwo improvement mu squad ya Arsenal era nze ndowooza nti ababiri abo bagenda okuba nga beetwala nnyo. Arsenal alinamu factor ya munywanyi we Manchester United match day ya 37 asembyeyo Everton naye nga wana alinawo Spurs gwagenda okuddako ne Bournemouth. Mipiira egyo bwegitunuulira ndowooza alina kulwana kuwangula mipiira 3 ogwa Spurs ku weekend awangula omupiira gwa Bournemouth n'ogwa Everton ogwa Man U agusaddaake mu birowoozo naye nga atayinza okusaddaaka mu birowoozo ne gutuuka ku lunaku olw'oguzanya n'aguwangula nti technically bw'okibala bw'otyo nti bwe bakuba ogwa Man U ng'owangudde E3 ekibalo kye kino Liverpool oba omuggyeko ku kikopo. Lwaki? Nti gwe bakubye Liverpool gukopa sentingo ogwo Man U gwajja okukuba bw'owangula E3 ogwa Bournemouth, Everton ne Spurs. Bwe mwekanakana nga mwemaze okwekopa settinga gye muluuzinze ku goal difference oli bulungi era nga bwe mbadde nga mwetwalanga ne Liverpool naye ng'omusinga goolo kati oba omaze okumugyamu. That's for wangula emipiira 3 n'oluzinga gumu. Naye ate ku Man City kiyinza obutakuyisaawo kuba tetunnamulaba agenda sleepingira wa asuula emeka asula obubonero bwenkana kinga bw'obuza mu kibalo bukukolera nga bw'oba osudde omupiira ogumu ogwa Man U
so byonna ebibala alina okuba nga ate apanobeyitinga n'atunuulira eno neno naye nga nze ndowoozamuko nina fiir era nkyakirowooza mu mipiira Man City gy'abanja omukaaga mulimu gwe bagenda omukuba mulamba gumu ne ddunga 2 awangula emipiira 3 mu ndowooza yange nga bwe mbirowooza bagenda musabula omupiira akola amalira emipiira 2 awangula emipiira 3 liigi weeri olwaleero yabootanta nkuluma tekyali bya obvious nti osamba ani osamba ka Wolverhampton Wanderers guwedde osamba West Ham oyo yawedde dda nedda muganda wange tebakulimba tebakulya ekinusu mipiira wegiri kati mikambwe ennyo West Ham yatuntuziddwa gwakwatako kati aba mukambwe ennyo aba waabusagwa alumira ddala so mu mbeera eyo ndowoozamuko nti kati ttiimu ziringa ezitandise okweyoleka 2 ezisigadde ku kikopo nga bwe kyali sizoni ewedde ekirungi ekiriwo nti kati bajjidde mu kaseera nga esemberera tuli mu kkoona luli kiwali tukyali mabegakokko naye kati emipiira ena Arsenal gyesigazza gyeetaaga okuwangula obuwanguzi asabe munywanya asilipingemu katono nnyo ndowooza tutambudde olugendo era liigi ekyali competitive okuba kunyuma ekyatunyumira ddala era tujja kwongera okugisunsula tujja kujja tukwate ne ku kinyusi ky'abateebi b'amagoolo eno season ate ebadde mbaaya nnyo ekyuse nnyo Haaland bamuleetedde mbaaya luli yeegiriisanga kigottantula n'abeera top scorer wa Bulaaya yonna nga teri amuwunyamu naye olwaliro n'abasambi nga ba Cole Palmer mu buto bwabwe n'okuba nti bakuba midfield bamuli ku tayaawo bamusinga assists bamwekana mu magoolo ba Dominic Solanke mbalabye bazzaawo balumbidde ddala ba Oli Watkins aleese so olaba tujja kutuuka n'okwogera tulabe performance webadde mu kulengera obutimba mu programu zaffe ez'enjawulo wano ku mikutu gyaffe egya social media ne programu eya sports kalaso nkwebaza mbadde ne muganda wange Sobol Kamuga mu kuteekateeka ekifaananyi kikwata n'okukisalaasala tukyayongera bingi nnyo tukyatemeratemera ddala Premier League paka ku ssaawa esembayo okulangirira ni anabeera champion ne at least ndowooza nti omulundi guno akanda weekali akasigiri weekali paka ku ssaawa esembayo ey'olunaku olunaasembayo ndowooza nga 19 omwezi ogwokutaano tujja okulaba ate omuwanguzi yo Man U ndowooza ebya Europa kati erina kusaba nnyo kubanga okuba Sheffield eze mu kyamukaaga naye bw'olaba space eri awo ey'obubonero 7 Spurs bwamusinga kyokka Spurs alina eggulu abagera points nga 10 alokajje mu kifo ekya Europa ekyokutaano ndowooza alina wangula FA nga kuye Manchester City nga 25 May kimusobozesa okuba nga ate agenda mu mpaka eza Europa ye club ya Manchester United nkwebaza okutulaba yongera tugoberera ku mikutu gyonna n'okulaba ebyera bitugenda maaso okuba nga ate tukola n'okuteekayo ku mikutu gyaffe egyo gimukwanira wala n'ekyokulanga naffe ekyo tukyerabira nno kikulu nnyo genda bugenzi olabe ku numbers tuyina ojja kukkiriza nti business weeri ejja kuba nga ate etambula ffe lutindo mu byenfuna byo jangu buze otwegatteko tukulangire ate ogaggawale n'okuseeseetuka mu nkulaakulana yo nze Kanaakulira Rajab Bogere nkwagaliza obulamu awangaale Ssaabasajja Kabaka. CBS FM.